navayo choka wakandaba mwezi teguweze nze nakakulaba aha navayo weru nenekanika kati nkomyewo ndi mulamu nnyo wateredde bulungi buli kimu buli kimu kiryoke kimu kiryoke abasawo bagamba buzibu ki obwali butuuseewo mejale yeah of course nina PTSD nti na trauma eyo kubye natuusibwako okulaba nti biri of course permanent era ne basobola okumpa treatment egyetaagisa kwamba nina okuva mu kifo ekifo munafuna obukosefu obwo nempumulamuko katono n'abasawo ate nensobola okuba nga nzira era kati ndi fit nsobola okuzoganya buto nsobola okuzoganya okay Ssegirinya yakomye omwamulabyeko bannange omwamumanyiko wali Ssegirinya of course tuli in communication ne family ye ne Ssewanyana bakyali admitted betaaga okuwa obudde ate basooke ba recovering muwaso Ssewanyana yetaaga specialized treatment so kubasabira busabize sawa zino naye nga tuli in touch okulaba nti babeera bulungi banaaterera of course tujja kubalaba okay mukwano gwa Lukaga yavuddeyo n'agamba official agenda laga omwana atu omwaka guno nga bwe nva kugamba Beki ne Amil okulaba nga bakifuula official kati wabanga ne Walukaga badde alina gwakwese kyekisaana yamujje yamutulage nyaki kyoyinza omugamba of course kyenyinza omugamba nti omuntu okusajja kula tosajja kula myaka wabula osajja kula responsibility nolaga abantu ekyana n'okikuba embaga n'omulaga eri abazadde nabye n'akulaga eri abazadde bo ekirina okutambula bwebito bwe bugabwe mugamba so okusalawo okuba yakukoze nga byalaali nga byaddala kiba kirungi okay lwaki osazeewo okujja ku mukolo gwa Beki leero ya Beki olwaleero awezezza emyaka 23 okay oba okkiriza oba tokkiriza gyegyo 23 ate kati ekisinga obukulu kati ebyemyaka tubiveko ekisinga obukulu muvubuka nange ndi muvubuka nza kulembera abavubuka mu people power mu NUP katinconnectinga naye bwento ate Beki yomu ku bantu bakyasinze okwagala president waffe wamu ne first lady so bwe bampise nange nengamba nina okubaawo kubanga abatwagala naffe betwagala abatatwagala naffe tetubakola ki tetubaagala Osinkanye Kenzo ne mwebuuza nako ne mwegwa mu kafuba abantu kiba obuntu bulamu okulaba nga omuntu oba omusanze muba mulina okwebongako ola president yasanga mayinja naye namugamba nti munnange naawe gy'oli nti gyendi nti wadde olowooza lwakitula naye nga ate oli weggomba naye oli muganda wange so tulina okutwala mu maaso obwa Sseruganda obwo mu maaso obaani n'ekisinga obukulu nti ffe atwagala gwe twagala atatwagala tetukwagala Kenza abaagala ebyo ndowooza twandibale tubibuuza munnaffe akulira entertainment ne culture mu kibiina kyaffe Nubian gye nkusindise omubuuze kubanga nze ndi ku by'abavubuka byoba ombuuza nkugambye oli artist addamu ebyaba artist ye Nubian muganda wange babadde awo nga bayimbi gwe lwaki tebakwanjudde nga muyimbi gwe tukimanyi nti nange nasabula y'endongo n'ennyimba y'ebigambo byali bimeka 2 nagira omumejja so nange kyovola kyokka connectinga nabo olw'emyaka generation yeeyo bingi ebibadde no bitambula ku social media biŋŋambe oluyimba lwa Born in Africa alulabako nkugambye ebintu ebyo bigambe muganda wange comrade wange Nubian Lee. Okay. Yes. Let's speak about What do you want us to talk about? About Ssewanyana saga. We've talked about it. On social media saga. Most of them, they think that they were negotiated to be released from the prison. How true is that even the... No, you saw our president's statement. It was very clear. Era yali very insightful, ngeli on point. So obo yagala answer yo, president wange yanchikirira bulungi nnyo ku nsonga eyo.